ezimu ku ngero ze tulina olwaleero nzize n'engero muzzukulu wa Ndugwa akwagaliza byonjagaliza nzize n'engero 20 era ze ngenda okubawa. Olugero olusooka lugamba nti atalukutambulire ntanda akusibira y'amenvu ono alya n'olyalya yemmere ewooma bwe bambulira saatuula ng'olumbe lwa mugagga birungi si birungi ng'omwana afaananye ku muliraano tuula tunyumye bw'ovaawo akwetisa nju siri kuleka wabi empala akuwankadde nseruka mamayute wakwata ku lirye nga oloma suwa muto olugero nga talumanyi tokiya ngonge nto wekula ojambalako eddiba tamanyi mpewo y'emagombe yamma omufu olubugo nzirinda boolwange taba musibe emmere gwe kitaliiridde nnyina nti linda buke abalungi ndagala nnamu teziggwa mu lusuku linda buwere yawanguza buvuma amagezi muliro bwe gakuggwako ngono ne wa neiba abalungi ndagala nnamu teziggwa mu lusuku abalungi mbwa ya nnamaaso bwetabba eyigga nembwa yange tebba ng'eyise ku lwataba empiiga n'empiiga tebwala luga sekamuli kansaze nga gwakasasambudde omukulu takulira mpya bbiri endege teziyoganira mazzi sekabwa keweeyolera tekakuluma enteega abakadde abo akakadde ak'obujja amaggwa gakafumita emirundi 2 amaanyi ameemanye gamala ebitemboga linda kiggweyo akumita mukira omutamiivu taba gambo bbi segamwenga alisanga ku mwoyo. Nze zimu ku ngero oba oliawo ze ninawo era mu bumpimpi ngenda ziyitamu nga ezimu n'amakulu gaazo okugeza magezi muliro wegakuggwako ngono newa neiba luno nzuukira nnyo mu mbeera y'obukozi nti singa oba amagezi gakuweddeko osobola okugenda noweebuuza ku muliraanwawo ku ngeri gy'oyinza okwasaganyamu obuzibu obwo bw'oba olimu era waliwo n'olugero olutuukirawo olugamba nti amagezi muliro mpozi ne abalungi ndagala nnamu teziggwa mu lusuku. Ezo ze zimu ku ngero z'Oluganda ze tuyina era olugero olulala lwengenda okuleeta ono alya n'olyalya yemmere ewooma lwongera luleetera mu mbeera yaffe eya bulijjo nga kiraga nti singa oba okwasaganye ne munno nga mwenna mukwasaganya ekintu ekyo kye muba muliko kyanguwa kiba kibanyumira katugeze nga ku nteekateeka zaffe eza YouTube nga muzimanyi nti bw'olikinga page yange oba bw'osubscribinga ku page yange nange ne subscribinga ku yiyo kwe kunyumirwa okwo bwa Sseruganda obubeerawo kiba kisobola okutambuza embeera eyo. Olugero lwa onaalya n'olyalya emmere ewooma werutuukira then birungi si birungi ng'omwana afaananye ku muliraano singa oba n'omukyala akaseera mpawe kaaga nga musuubira omwana essaawa yonna agenda okukubawo omwana ng'omwana afaananye neiba manyi kibeerawo talo lubeeraawo era oba togenderedde nga toli w'amaanyi oyinza okukulema okuzikiza. Omukulu takulira mpya bbiri nalwo luno olugero lutuukira nnyo mu bukulembeze nti yes endege oba ze tuyita ensaasi zivuga okuvuga kwazo tukuyita kuyoogaana ziyoogaana naye tezisobola kuyoogaanira ku lukalu na mu mazzi era zisinga kuyoogaanira oba zisinga kuvugira ku lukalu kyobola bagamba nti omukulu takulira mpya bbiri. Olugero lwa sekamuli kansaze ebiseera ebisinga luno otuukira nnyo mu bizibu obanga wafunye ekizibu ebiseera ebisinga gwaba akireese ekizibu tekijja nga kyerese kyokka
ne nyongera okwebaza abo abasubscribinga n'abagoberera channel yange. Ndabasaba Omukama abampeera omukisa mu buli kyemukwasaako nekyemutuusaako engalo, Omukama abankuumire. Sigadde nze muzzukulu wa Nduga Ssekebala Lawrence akwagaliza byonjagaliza.